nkulamusizaako n'okulamusa okusinga obukulu kwa Mukama waffe Yesu Kristo nti Mukama yeebazibwe nnyo, Katonda omulungi yeebazibwe nnyo, agulumizibwe nnyo, Katonda atwagala atatulese kuzikirira era atatulese kubula. Tuli bulungi, twebaza Mukama. Waliwo okusoomozebwa koyinza okuba ng'oyitamu naye mu byonna twebaza Katonda ntomaliddwawo newankubadde nga osoomozeddwa, newankubadde nga olwadde oba olwaziza. Katonda tumwebaza nti obulamu bukyaliwo. Katonda tumwebaza eri abo abakoze loosi mu bizinesi ez'enjawulo, okoze loosi wano nawali, ebimu byavunze, bakubbye, bakubaze omufuulo, bakugyeko omusolo mungi. Twagala okwebaza Katonda nti okusoomozebwa okwo kuzze naye obulamu okyabulina. Weebaze Katonda olw'ekyo. Waliwo baganda baffe nga bakubbye, wakola ssente n'obagwa osindikira, bazibbye, baziridde, bakoze bye baagala, tebakoze bye wabasaba kukola, obulamu bukotamye, owulira ng'embeera etabuseemu. Mu byonna twebaza Katonda nti atulisita obulamu okyabulina. Bonna abakoze obubi, Katonda waffe yalina okulamula okusinga era yasobola okukola okuwoolera okulungi. Ngenda kusaba muganda wange nti towoolera ggwanga, leka kwerwanira lutalo luno era toggwamu maanyi era leka kireme okukulemesa okwongera okukola. Just genda mu maaso, fungiza emikono, gifungize, esaati ezo zifungize, oddemu olumbe buto, toggwamu maanyi, towanika, tozirika, ddamu olumbe buto. Katonda ole yakuwa omukisa ne leero asobola okuwa omukisa. Saagala kyonna kituusewo kikumalemu maanyi, otuuke kwagala kwetuga, otuuke kwagala kwetta, otandike kulaba ng'obulamu obukomye. Njagala okuzzaamu amaanyi muganda wange, mwannyinaze, nti obulamu tebunnakoma, tukyali bawanguzi. Bayibuli gye tusoma etuga nti tuli bawanguzi n'okukirawo. So n'olw'ensonga eyo bwe tuba nga tuli bawanguzi n'okukirawo, kitegeeza buli mbeera lwetulomba, buli kusoomezebwa lwekujja gye tuli, tuwangula, tuvaamu nga tuli bawanguzi. So towanikanga olw'olutalo olumu lw'otawangudde, nedda, olutalo lukyagenda mu maaso. Atulwanyisa Setaani takeerangako nkya n'alekeraawo, n'alowooza nti agenda kulekeraawo, agenda kukomaawo, oba ono mulumbi ekimala kati kamulekemu kamuwumuzeemu. Nedda, agenda kukulumba ekiro n'emisana, agenda kukulumba buli wamu. Bayibuli erina olunyiriri olugamba nti omulabe wo anaabanga wa mu nju yo. Omulabe wo bw'abanga anaabanga wa mu nju yo, kitegeeza mukadde wasobola okwefuulira n'omulaba ng'omulabe, oba n'afuuka omulabe wo. Yesu agamba nti yajja ku nsi kuleeta mirembe, yajja okwawukanya omwana ne nnyina. Mu ngeri emu oba endala nti tusobola okwawukana mu nzikiriza, tusobola okwawukana mu bintu eby'enjawulo, tusobola okwawukana mu bintu bingi. Abantu bangi gye bali nga akoze obusente bwe n'abusindika ewaka naye ng'ate ababulidde be bakadde be, bazadde be yeesiga, abaamukuza, abamanyi lwaki alafuuba n'abamanyi lwaki yagenda mu nsi okukola ez'ebweru, lwaki yagenda n'atandika eno bizinensi nga bebaziridde. Abalala bakoze ssente naye nga baana baabwe baziridde, be bazaala ab'entumbwe zaabwe ne babakola bubi. Ebiseera ebisinga n'osindika ssente, omuntu akuzimbira ennyumba n'atagizimba naye ng'ate y'omu ku ba beneficiaries oba ku bagenda okuganyulwa ku nnyumba eno singa ebeera ezimbiddwa, naye oli n'azirya ate n'atakola mulimu gwonna. Waliwo okusoomozebwa kungi kwe tusisinkanye mu bulamu, naye tusigala tugamba nti tomaliddwawo kasita obulamu weebuli, obulamu bwe bugagga. Bw'obanga obulamu bukyaliwo nga ne Katonda akuwadde omukisa akyaliwo, it doesn't matter. Njagala okuzzaamu amaanyi, kyonna ekibadde kikumalamu amaanyi, ekibadde kikuteeka wansi, ekibadde kikufunziza n'otuuka okwagala okuwanika, ngenda kusaba nti towanika, sigala ng'opushinga, kubanga Katonda atuwa obuwanguzi waali era mulamu. Katonda atuwa obuwanguzi, tannatuvaako, tannatugamba nti obuwanguzi bw'atuwa buweddeyo. Nedda, obuwanguzi bukyaliwo era akyabutuwa. Agamba tuli bawanguzi n'okukirawo era agamba nti tunaabanga waggulu wokka so si wansi. Buli ekyagala okutusika nga kituzza wansi, ekyo kye tuwangula mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, tukiteeka wansi, kye kirina obbeera wansi waffe so si ffe kubeera wansi waakyo. Kyenva nkugamba nti oba oli yalya ssente zo azirye naye tekiri mugaggawaza, gwe yazikola amagezi agakola okyagalina, gwe yazikola n'amaanyi agazikola okyagalina. Ye bw'alisigala ku magezi
n'obukodyo na byonna ebyekisiru bye bakola okugezaako okulya ssente zo, okugezaako okulyaza amaanyi, okubba abantu, lumu bajja basiba n'enkomero y'abantu abo tejja kuba nnungi. Naye gwe tojja kwegatta na bali bantu bakola bitasaana oba ebireeta obulabe n'obuvune n'obweraliikirivu n'okumalibwamu amaanyi eri abantu abalala. Katonda agenda kwongera okuwa omukisa kubanga ekkubo ly'okutta eddungi okulaba ng'ofuna omukisa. N'olw'ensonga eyo njagala okwebaza nti weebale kukola, weebale buli kimu ky'otuusaako engalo, mwebale butanyooma mirimu. Teri kibadde kirese buzibu mu generation oba mu mulembe gwaffe guno ng'okunyooma emirimu. Abantu banyoomye emirimu naga nze ng'ani akola ebyo, ng'ani akola kino, ng'ani akola bino, nedda nga tetweraba nga tubikola. Nereka nkubulire obugagga bwo tomanyi we bugenda kuva, n'omukisa gwe tomanyi bulungi we guli, naye Katonda ekyo kyatadde mu maaso g'omwolwo olunaku kikole. Njagala okwebaza abantu abatanyooma mirimu nga gwogenda n'okola wano n'okola ne wali n'okola ne wali paka. Era buli muntu ali successful oba alina omulimu olwaleero bw'omubuuza ajja kugamba nti nali nkozeeko ku mulimu bwe guti nenkola ne guno nenkola ne guno nenkola ne guno nenkola ne guno paka lwe nafuna guno kati ndi wano. Teri agamba nze bwe namala okusoma oba bwe nava mu kyalo bwe natuuka wano e Kampala natandikira ku guno omulimu nze nentandikirawo okunoga ensimbi. Nedda, abantu balina story. Era omuntu atalina lugero lwa butya bwatuuse waali oyo abeera muzibu. Tubeera twebuuza gwe wabikola otya nga tolina lugero lwa kunyumya. Buli muntu alina olugero olw'okunyumya ku butya bwatuuse waali. So n'olw'ensonga eyo njagala okuzzaamu amaanyi gwe wenna atulaba, gwe wenna atuwuliriza, gwe wenna subscribinze kweno channel ya Cosma Radio. Njagala okusaba nti bambi weeteekemu ekikolwa oba embeera ey'obutanyooma mulimu gwonna, ate buli kyokwatako kikole n'amaanyi go gonna ng'okimanyi nti guno gwe mulimu gwe nnina, kangukole ndinyumiza abaana, kangukole abandabyeko nga ngukola bwe ndyogera baligamba talimba. So mu mbeera bwetyo mwebale nnyo butanyooma mirimu, mwebale kuyiriba, mwebale kuyiriba. Nzikiriza nti Uganda ya kuyiriba, nze ekyo kyo nkimanyi. Uganda ya kuyiriba. Bw'obeera ng'okyali Munnayuganda, doesn't matter ova mu region ki, ova mu district ki, wava mu Uganda n'ogenda mu nsi ndala, oli wa kuyiriba because emirimu tegirabika. Kati gwofunye guyiribe, oba okozeyo kano kasaawa emu kano kakuyiriba wano kakuyiriba wali yiriba osobole okubeera successful. Ne bwe tunetuulako tetugenda kuyitamu. Bwe tunagamba nti tumenya amateeka mu mbeera y'okubba oba okukumpanya ate tuyinza omalira mu makomera. So n'olw'ensonga eyo nkuzzaamu amaanyi nti ddamu amaanyi, guma omwoyo, tozirika, tolekeraawo okuposhinga. Abuulira enjiri Bayibuli etugaa tugibuulire ng'abatagibuuliranga, kalagulaalagule ng'atalagulangako, asomesa asomese ng'atasomesangako, somesanga awataliyo lwanca. So whichever, buli kimu tukikole n'amaanyi n'amaanyi. So n'olwaleero njagala tusome ekyawandiikibwa ekiri mu Yokaana essula ya 12 n'olunyiriri olw'44. Olunyiriri olwo leero lwenjagala twogereko tusobole odutegeera. Oba oliawo obuuze ekibuuzo kyoyagala okubuuza oba ekintu kyonna oba otegeere ky'olina okutegeera. Yokaana essula ya 12 n'olunyiriri olw'44 lugamba lugamba Yesu n'ayogerera waggulu n'agamba nti anzikiriza takkiriza nze wabula oli eyantuma. Anzikiriza takkiriza nze wabula oli eyantuma. Bwe tuba bakusoma olunyiriri lwe lumu mu Bayibuli ey'Olungereza eri baganda baffe ab'Oluzungu abategeera obulungi Oluzungu oba for easy translation, Jesus shouted to the crowds, "If you trust me, you are trusting not only me, but also God who sent me." Mukama yebazibwe. Bw'okkiriza Yesu oba tokkiriza Yesu oba okkiriza eyamutuma. In other words, Yesu bw'omukkiriza si katonda mulala.
nti anzikiriza katonda omulala bokkiriza yesu oba okkiriza katonda omulamu eyamutuma. So bayibuli egambye nti kino yesu akyogera awoggana n'okuwoggana, yayogerera waggulu n'abagamba nti buli akkiriza nze akkiriza katonda, buli akkiriza nze akkiriza katonda. So njagala okuzzaamu amaanyi oluganda nti okukkiriza kw'omu yesu tekuliiko nti okkiriza yesu ate enkya okkirize katonda omulala. Teriyo bantu basatu babiri biki byolowooza nti ate kakati oba yesu kiganye ngendeko ewa taata ngendeko ewoono. Nedda, si bwe kikola. Bw'okkiriza yesu olwo katonda omukkiriza n'omutima gwo gwonna. Njagala okusaba nti bw'obanga okkiriza katonda mu buli nsonga yonna, yinza okuba eby'emirimu, yinza okuba okubotola mirimu, yinza okuba eri ebyo ebikutawaanya, ebikunyiga, ebikutwala obubi ng'embeera tetambula bulungi, kkiriza yesu n'omutima gwo gwonna ng'okimanyi nti okkiriza katonda omuyinza w'ebintu byonna. Yesu tumulabyeko ng'akola. Newankubadde ng'ebibadde birwana, ebibadde by'amaanyi, ebibadde byagala tuteeka wansi, yesu tumulabyeko ng'akola, tumulabyeko ng'atulokola, ng'atujja mu buzibu, abaali abalwadde, abaali tebalina lugendo, abaali tebalina future ng'abawadde future, abaali tebalowoozangako nti oba balisobola okubaako ekyegombebwa olwaleero, naawe olina akwegomba olwaleero. Newankubadde ng'olunaku lwaliwo nga tokkiriza nti waliyo omuntu ayinza n'okkeera enkya n'akwegomba. Abantu bangi tukkiriza nti teri ayinza twegomba, teri ayinza kulaba kalungi kava mu ffe. Abaaye ne yesu yennyini yakeerako olumu abantu ne bagamba Nazaalesi wayinza okuvaayo ekintu ekirungi, waliyo ekirungi ekiva e Nazaalesi. Naye tulowooza ki? Yesu yava Nazaalesi nga mulungi, ajjudde okwagala, ng'ayagala ne balabe be, n'abo abamukyawa, n'abayagala okumumaliriza, n'abatamwagaliza, n'abataayagala kumulabako. Ye yatwagala n'okutufiirira, n'atufiiririra, n'asasula omutango, n'atulokola. So njagala okuzzaamu amaanyi nti naawe okimanyi bulungi bwe wali okula biki ebyabaawo. Walina okugaanibwa. Abantu bangi bwe twali tukula twalina okugaanibwa. Abafamire zaffe abasinga obungi ku mirembe oguyise n'oguliko kati bakuze nnyo ne ba step mothers. Omanyi kiki ba step mothers kye bakoze? Okubeera nga basuppressinga abantu, banyigiriza abantu ne baluzinga ne self esteem ne confidence ne boldness, nga balaba tebaliiko kye bagasa kubanga baakula babagamba ebigambo, oli musiru, olega kyekitwe, oli bootya ggwe, ani alikuwasa ggwe, ani alikufumbirwa ggwe, ani alikuyamba ggwe, ng'ani akutwala omukolere, ng'okola mu kampani yaani, ng'okola ki, oyinza kufuuka ki, baakula bakuyita malaya, bakuyita mbwa, embuzi eno. Naye laba Mukama kyakoze. Leero gwe kimuli ky'e Kampala, leero gwe eyeegombebwa, leero gwe omu ku b'amaanyi mu famire yo, leero gwe omu ku bafuuse ensonga gye tuli, leero gwe alina emikwano egitegeerekeka egigamba nti bannange nga nalyoka ne nkusanga mu bulamu bwange, leero gwe batendereza. Bwe tukusanga tukuwaana, tukwagala, twagala by'okola, oleeta essanyu mu bulamu bwaffe, otwagazisa okubeera abalamu. Bangi abeegomba okuwasa, bangi abeegomba okufumbirwa, bangi abeegomba obazaalire, bangi b'oyambye oliko ne b'oyambye n'oweerera. Abamu ku mmwe mulina abantu be mukutteko, olina bojjanjabye. Bamu ku mmwe ba step mother be bataayagala ate kaakati mwe mulabirira ewaka mubayamba. Abamu ku mmwe ba step mother tebaabaganya na kugenda ku ssomero, abaana baabwe bo ne basoma. Naye guess what? Gwe ataasoma ate gwali successful. Noga nti Katonda ono gwe neesiga ddala ddala nga njagadde nnyo, Yesu ng'onjagadde nnyo, kubanga bwe wayagala Yesu wayagala Katonda yenna. Tekiriiko nti kaakati leero lwa Yesu, enkya lwa Katonda, enkya lwa nedda. Bw'oyagala Yesu, Katonda omwagadde. Bw'osembeza Yesu, osembeza Katonda mu nnyumba yo. Bw'osembeza Yesu, osembeza Katonda mu bulamu bwo. Bw'osembeza Yesu, eggulu liryo. Bw'osembeza Yesu, success yo, okubotola kukwo, okukola obulungi kukwo. Ne bwe binaaba nga birwana bitya, omulogo ne bw'aloga atya. Ate leka mbabuulire, bw'obanga osaba essaala ng'ozikiriza era omenya ebyoto, ebyoto tebiri wano Kampala, ebyoto biri mu kyalo. Leka nkubuulire, akuloga agenda mu kyalo, yeri omusawo gwasisinkana.
bwe bagenda mu ssabo ly'ekika era bagenda mu kyalo. Abasawo ab'ekinnansi abali wano mu Kampala wano abasinga obungi 8 ku 100 if not 9 ku 100 bonna bafere banoonya ssente bali mu kubba bantu. Bw'oba oyagala eddogo erisinga okuba ery'amaanyi liri ery'ensibuko liri eri mu kyalo. So kati bw'oba osindika omuliro ng'oyita erinnya lya Yesu mu kyalo gy'okanyuga bazuka gy'okanyuga gy'okuba okubira ddala ku kyoto kuzikiriza kumaliramu ddala amaanyi buli ddogo erijja okuzikiriza buli kulwanyisibwa okujja okulwanyisa. So njagala okuzzaamu amaanyi nti ono Yesu gwe wasenga agenda kutwala wala nnyo, agenda kuwanguzisa, agenda kulabisa omukisa. Ebyo byobadde bye wali olowooza luli nti no toliko kyoligasa. Ebimu bigambo baabikugamba kumalamu maanyi, ebimu bigambo baabikugamba kuzikiriza, ebimu bigambo baabikugamba kusiraanya, ebirala baabyogeranga kikolimo kukakasa nti ozikirira, tobaako kyoba, tobaako kyokola, tobaako kyofuuka. Laba bwe wagolokoka n'ogamba no, kati ngolokose ngenda kutandika company, kati ngolokose ngenda tandika NGO, kati ngolokose ngenda tandika kanisa. Nogamba kati ngolokose nyinza okuba ssente sizirina nga n'okumanya simanyi gye zigenda kuva, nyinza okuba omulimu sigulina naye nvudde waka ngenze kutandika bulamu. Noyingira ekibuga, noyingira gye wayingira n'otandika okupangisa akazigo kawatandika nako, leero sikoolimu. Eyatandika tomanyi ssente za rent gye zigenda kuva, leero omanyi gye zigenda okuva era ozisasula. Eyatandika tomanyi gye zigenda kuva, leero olina poloti eyinza okuba eriemu, abalala mulina 2, abalala mulina 3. Eyatandika nga tomanyi ssente gye zigenda kuva naye nga wava waka lwa mbeera n'ogamba kangende empambane n'ensi. Katonda omulungi akukoze bulungi n'ennyumba wazimba osula mu yo. Eyatandika nga toyina gy'ogenda kuva, yali tamanyi na kibuga, walinnya ku nnyonyi n'ogenda n'otandika okukola, oliko by'okoze. Leero oyitibwa muntu kubanga oliko bye weekoledde, osobola oyimirira. Eyatandika nga toyina kyoli nga n'ekyokwambala kikulumaaga kikubula, olwaleero osobola proposinga eri omwana wa bendi n'omugamba njagala kuwasa, mbadde nsaba onfumbirwe, ng'agenda kukkiriza nga musanyufu, ng'alaba afunye omusajja, ng'alaba ateebye eggoolo. Gwe yanyoomebwa yayitibwanga kifuufu, ate alina kye walina. Leero omuntu asobola okusaba nti nsaba onfumbirwe n'okkiriza, naye n'awulira essanyu mu mutima ng'alaba mu butuufu awangudde, ateebye ggoolo, awangudde zaabu, afunye omukyala. Biseera bingi waliwo olwobeeraawo n'olowooza n'ogamba oba omuntu gwe nafuna n'okumugwana simugwana, Mukama ngonjagadde nnyo. Olumu waliwo olaba kyofuuse n'ogamba naye mbutuufu ddala nange nina akamotoka, nange nina poloti kati olwaleero. Abantu bangi nga ne muzaddewo teyasobola kugula yadde poloti. Abantu bangi nga gwasoose okugula poloti ewammwe, bangi nga gwasoose okugula ettaka ewammwe, gwasoose okuzimba ennyumba, gwasoose okugula emmotoka, gwasoose okukola okukyala, gwasoose okukola embaga, gwasoose okukola kino. Weesuneko ono Yesu gwe wasenga. Bw'onootunula waggulu n'oyongera okulaba eby'amaanyi, great things, ebyo eby'amaanyi Mukama byakuteekedde. Tojja kwemala mu maanyi, tojja kusetolinga for little, tojja kusigala wano ogambe wano ndi yaddeko, wano wammala Mukama. Nedda, tewamala, kubanga Mukama akyalina bingi byateekedde gwe nange. Katonda ateekedde binene era bikulu. Njagala okuzzaamu amaanyi nti yongera okufungiza nga weesiga Yesu. Bwe tukkiriza Yesu, Katonda yenna tumulina era tugenda kumulaba, okukira ne bwe tulowooza, okukira ne bwe twali tulowoozeza, n'abantu bye baali balowoozeza. Waliwo ebintu bye balowooza nti tugenda bikola kubanga tulina Yesu. Tugenda bikola. Ndabyeko abakyala ng'atunda ku mudaala, atunda nnyaanya. Obulamu bwe bwonna atunda nnyaanya, nakati, micungwa, butunda, nsujju, watermelon, nnanansi, bintu biki ebirala ebibeera ku midaala. Waliwo abatunda lumonde, nga lumonde gw'atunda gwe ya specializingamu, atunda lumonde ku mudaala gwe. Waliwo abantu ng'atunda byennyanja, alina ekimeeza atundako byennyanja bye. Waliwo abantu
ng'atunda bijanjaalo era nga sizo ne batekoze nga akyusakyusaamu awo n'agezaako ono nawali naye nga yooyo. Waliwo abantu bosanga alina kaduuka ka retail katunda sukaali omupime ne buswiti ne bubiskwiti awo. Waliwo abantu ng'alina ka kioski naye nga baweeredde abaana baabwe, abalala batuusiza ne ku university nga mukazi single mother. So kitegeeza lwaki nkugamba ebigambo bino, wonna wooli Katonda asobola okukuweerawo omukisa, wonna wooli osobola okubotolerawo, wonna wooli kyonna kyokola kyonna kyotuusaako engalo osobolera ddala okulaba omukisa gwa Katonda ne weewuunya. Guess what? Buli business erimu abagagga n'abaavu, buli business eriko abagirabamu omukisa ate eriko abagiremwa. Oli n'alemererwa n'aggalawo. Waliwo abantu ng'atunda manda ne gamulemerera n'aggalawo n'adduka n'okudduka ng'alina n'amabanja. Naye guess what? Waliwo abantu nga bagaggawalidde manda nga bazimbye ebizimbe, nga balina kalina mu bibuga muno, nga balina apartments naye ng'atunda manda. Waliwo abantu nga batunda midaala egyo nnyaanya, bitungulu, buntu grocery, nga baguze ploti ne bazimba amayumba nga basula waabwe ku kibuga kuno nga tebapangisa ate nga baweerera abaana baabwe. Ne wabaawo abalala nga yagutandika ne gugaana. So kitegeeza buli mulimu guyingire ng'okitegeeredde ddala nti waliwo abagulemererwa naye ate gulimu n'abagagga, waliwo abagufunyeemu. So leero olangirira ogambe nti ndi omu ku bagenda okufuna mu mulimu guno. Si nsonga waliwo gwe abagulemeddwa, si nsonga waliwo ebiganye, nze nguyingira ne Yesu wange era ndi muwanguzi n'okukirawo, ngenda kulaba omukisa. Kubanga Mukama yagamba awo omukisa omulimu gw'emikono gyaffe, teyayawulamu. Naga nti apo onokolanga omulimu bwe guti ndikuwa omukisa. Abakola gino emirimu egiri mu kategori eno mbawa omukisa ogwenkana bwe guti, abakola guno oguli mu kategori eno mbawa omukisa ate oguli ku level bweti oba oguli mu kigera bwe kiti. Nedda, ekyo Katonda teyakyogera. Yagamba awo omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Kitegeeza ki? Buli kyenkola, buli kyenteekako engalo zange, buli kyenkera ne ngamba wano wengenda okujja ekyokulya, wano wengenda okujja school fees z'abaana bange, wano wengenda okujja rent, wano wengenda okujja ploti yange, wano wengenda okujja ennyumba gye ngenda ozimba, guno omulimu nina okuguvugamu emmotoka, osobola. Twakula abasomesa nga baavu, oba ensonga lwaki baatukubanga nnyo embooko, baatukuba embooko ng'olowooza abamulembe guno tebakuba nnyo, simanyi oba mateeka oba ki naye tebakuba nnyo naye ate balina ku ssente. Guno omulembe osanga abasomesa abalina emmotoka, abalina piki, abazimbye, abaguze poloti, abazimbye amayumba nga babyekoledde, abayambyeko ne baganda baabwe okusoma. Naye dda bye baakoma okuba abakambwe ate si bangi abaabirina. Naye olwaleero abasomesa balina bye bakoze. So abasawo, abaki, buli mulimu waliwo gye tulowooza nti nno guno gwe gulimu obugagga, guno gwe gufuna ennyo, guno gufuna kiralu. Waliwo abantu abo nga waafulidde guno gufuna kiralu, misinde ng'ebizinesi agitandika bwegaana misinde, babayita mpulidde kamenya, mpulidde kakuba. Si bwe kikola. Katonda omukisa asobola okukuweera wonna. Tegeera bw'otya bwe bakola bizinesi eyo. Tegeera bizinesi eyo ekolerawa. Tegeera nkoze nti okufuna wano. Kyama ki ekyabagagga? Kyama ki ekyaba abakola ne bafuna muno? Abamu bafunye obugagga okuyita mu malogo gaabwe n'okukola byonna bye bakola, naye ate gwe toli mulogo. Lwaki teweekwata Yesu okukuwa byonna? Kozaamu amaanyi olwaleero nga nsaba Katonda oyo omulamu ayinza byonna, gwe wenna atulaba era atuwulira, akuwa omukisa mu mirimu gy'okola, akulage nti ye Katonda ayinza byonna, akukola obulungi n'okusinga bw'olowooza, akukola obulungi n'okusinga bwe wali oloose, akuwa amagoba mu bizinesi yo, akuwa okubotola mu ngeri ez'enjawulo, akuwa amaanyi agakola n'okusinga bw'obadde olowooza. Oddabulinge ate buli kyokola kitambule mu linnya erya Yesu. Olaba okubotola, olaba omukisa, olaba obulungi bwa Katonda. N'abaana bo bagambe tuyo Katonda gw'osinza ye Katonda agwanidde okusinzibwa. Abantu ab'ekikaade batakkiriza bakkirize nti mu butuufu olina Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tulina embaga gye twabaddeko omuntu omu nga yalokoka, abasumba ne beeyiwa kulinga bangi.
yagambye nti y'ekitiibwa kye yafunye mu famire ye bulijjo bamugamba bijja kulema ojja lema obulokole ojja kudda gye tuli ebyo byogenzeemu tebiriiho ebyo byogenzeemu tebikola maama baalabye abasumba n'okwagala obulungi ekitiibwa kya katonda ekyabadde wali ne bagamba tukkiriza ng'olina katonda tukkiriza ng'olina katonda abantu abamu balina kusooka kubaako bye balaba bakkirize te katonda w'amaanyi era katonda wakola so nkusabidde katonda abeeko kyakkolera nga kyanjawulo nga kiri unique abafamiliyo balabe katonda abantu abakwetoolodde balabe katonda obalabe amaanyi ge n'obusobozi bwe nkusabidde oleme kubeera wa bulijjo mu mirimu gyo gy'okola oleme kubeera wa bulijjo mu bintu by'otuusaako engalo by'okola birabe omukisa n'abantu beebuuse n'abalogo beewuunye bagambe nedda ffe tuloga bakubuuze bayinza obutakugamba nti ffe tuloga naye bajja kubuuza omusawo wo ng'akola omusawo wo yaani leka bajje bakubuuza omusawo wo yaani awetyo bw'olimanya ti abakubuuza omusawo wo yaani nti be balogo balina abasawo be bagendako kati balaba omusawo wo asinza abasawo baabwe naye nga tolina musawo ng'olina yesu omunnazaaleesi ng'olina katonda ali waggulu ennyo ng'olina katonda nannyini kwagala oya twagala mu buli mbeera yonna nga gw'olina yasinze balubaale yasinze ebifaananyi yasinze amalogo yasinze emmindi nga yasinze obwesige bwabwe bwonna gye babadde babutadde obalabe katonda obagambe nno mulowooza nina omusawo bw'abanga musawo ono musawo akulira abasawo kubanga ye yesu kristo ampadde obugagga buno ye yesu kristo awadde omukisa emirimu gy'emikono gyange ye yesu kristo andeetedde okubotola ye yesu kristo andabye nga nange nsukkuluma okubalala andabye alabye okukaaba kwange alabye obwetaavu bwange alabye obwesigwa bwange nampa omukisa alabye nti neetooloddwa balogo alabye nti neetooloddwa abantu abatanjagaliza alabye nti neetooloddwa abantu abampalana nampita nanjawulayo nanfula wanjawulo nanfula ekitangala nanfula ettabaaza kati leero mwenna mundaba kubanga katonda antaddeko ekisa kye kubanga katonda ansaasidde kubanga katonda ngabiridde kubanga katonda ampadde omukisa kyemuva mundaba kubanga nfudde ettabaaza ku lusozi kubanga nfudde ekitangaala waggulu ku lusozi kati mwenna mundaba mujje mbabuulire obulungi bwa katonda bwankoze otandika okubannyonnyola okikola otya owangula otya olabye otya omukisa yesu akwagadde atya kiki kye wakola ekyenjawulo obagambye nti tewali kyanjawulo kyokola ono omusajja atwagala ate nammwe abaagala labayo bw'alijja bw'ati singa omuwa omutima gwe bw'akonkona ku luggi lw'omutima gwe singa omala n'oggulawo n'ayingira n'atuula you're going to witness ogenda kulaba ebikulu ebisinga ne bino byendaba mugenda kulaba obulungi n'amaanyi ga katonda baako enjiri gy'obuulira olw'omukisa katonda gwakuwadde baako enjiri gy'obuulira olw'obulungi katonda bwakukoze baako abantu b'ogabana nabo obulungi bwa katonda baako abantu b'ogabana nabo okwagala kwa katonda baako abantu b'ogabana nabo ekisa kya katonda kubanga weekiri ate kingi katonda ayamba asaasira alokola abantu abamu leka nkwe abasawo balemererwa endwadde ne ssente ne ziremererwa ebintu bingi bye tuba nabyo mu bulamu nga stress n'okunyigirizibwa depression abasawo basobola okukansolinga ne bagezako okuwa empeke obulamu ne bufuuka bwa mpeke naye n'otatereera waliwo ebirwadde ebiyinza okutulumba nga n'abasawo tebasobola binnyonnyola nga n'eddagala ligaanya okuwonya naye labayo katonda bw'ajja n'akirokola n'akirongoosa n'akijjawo obulamu bwo ne butereera ewatali mpeke ewatali magezi ga musawo ewatali ssente oyo ye katonda omuyinza w'ebintu byonna njagala okuzzaamu amaanyi katonda mwesige mwagale kola beera mukozi engalo zo buli kaseera kakasa nti zirina kye zikwatako olaba omukisa gwa katonda gwagaba so mbaagala nnyo abalungi abaagalwa mwebale nnyo okusubscribinga mwebale nnyo okutugoberera mwebale nnyo tusabira njagala obazzaamu amaanyi mugende mu maaso nga musabira abasumba kubanga ekkanisa eteekeddwa okuba nga eyimiridde mu maanyi abasumba we bakubibwa bayibuli egamba nti kuba omusumba endiga zisaasaane so n'olw'ensonga eyo njagala okusaba muganda wange gwe wenaatulaba ku Cosma Radio nti sabira abasumba sabira ekkanisa sabira abooluganda tusobole okuyimirira
okusomozebwa kungi, ebisomooza bingi, okulwanyisibwa kungi, ebikemo bingi, naye abasumba singa bakubibwa ekkanisa ejja kuggwaamu amaanyi. So n'olw'ensonga eyo tuleme kusekerera bigenda mu maaso, tuleme kusekerera musumba gundi yakoze bw'ati ate n'ekkanisa ekola bw'eti n'ekola bw'eti. Nedda, twegatte ku mugendo, tugatte amaanyi wamu bwe tuti, tusabire abakulembeze b'ekkanisa, tusabe Mukama abongere ekisa n'amaanyi okuwangula buli ekibadde kibawangula, ekibiina buli ekyokulwanyisa ekiweesebwa eri obulamu bwabwe kireme okulaba omukisa. Mu ngeri y'emu sinza butakusaba kusabira ggwanga Uganda. Tusabire eggwanga Uganda, tuli mu kaseera k'okugezesebwa, ekkanisa ng'ekkanisa tukiraba naye tulemeddwa okubaako kye tukola. Abamu balina kye bakola, abalina kye mukola mu kusabira ekkanisa. Mukama abawe nnyo omukisa. Gwe natanatandika weegatte ku kusabira ekkanisa. Obunnabbi tubulaba abaweereza ba Mukama bwe baleeta. Njagala okwegatta ku bantu abawadde obunnabbi obwo, nkugambye nti obunnabbi obwo butuufu. Waliwo ekisobola okubaawo ekyakabi era kyakabenje mu ggwanga Uganda. So ngenda kusaba teba kutunula butunuzi, leka kubiwulira buwulizo bitunuulira obireke. Naye golokoka ng'omu ku kkanisa, ng'omu ku baana ba Katonda, ng'omu ku bakkiriza, ng'omu ku balina entiisa ya Katonda, ng'omu ku beesiga Katonda, osabire eggwanga Uganda. Osabire eggwanga Uganda. Akaseera ke tugendamu ak'obululu, mumanyi biki ebitera okubeera mu mawanga ng'obululu buliwo, kubanga wano tubiraba ne mawanga amalala tubiraba. So katusabire eggwanga Uganda nga totaddemu nti nze mpagira gundi simwagala ono simwagala. Tusooke tukulembeze eggwanga lyaffe tulisabire. Bwe tumala oddisabira then tusabe Katonda atuwe omukulembeze oyo yennyini agenda otuwa emirembe, oyo yennyini agenda otukola obulungi ng'eggwanga Uganda. Bw'obanga oliko embeera gy'okooye, yes, saba Katonda agenda kutulungamya. Katonda Bible egamba nti Mukama bw'atakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwerere. So tetusobola kwesiga bitongole bikuuma ddembe, tetusobola kwesiga magye, tetusobola kwesiga poliisi, tetusobola kwesiga ki, naye twesiga Katonda kubanga Bible ffe gye tusomye tugamba Mukama bw'atakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwerere. So bwesige bwaffe ng'ekkanisa tebuli mu bakuumi ba ddembe, tebuli mu bakulembeze, buli mu Katonda waffe. Teri mukulembeze atava eri Mukama. Kati twagala Mukama atuwe omukulembeze ava gy'ali amutuwe nga mu Uganda, kubanga twetaaga omukulembeze ava eri Katonda. N'olw'ensonga eyo tusabire akaseera kano ke tugendamu, ate era sabira nnyo eggwanga lino, sabira nnyo eggwanga lino. Obunnabbi mubulabye, teri kyakwekwasa, teri kye tugamba nti tetukirabye, obunnabbi tubulabye. So eddoboozi lyange ndigatta ku bunnabbi obwo ku lw'eggwanga lino lyenjagala ennyo, ku lw'eggwanga lino lyenjagala ennyo. Bw'obanga eggwanga Uganda olyagala nnyo, lisabire, lisabire, lisabire. Leka nkubule, waliwo abantu abagamba nze bwe sirya ku ttooke simanya nti ndidde. Gwe atalya ku ttooke n'otamanya nti olidde, ettooke liri Uganda, teriri Kenya gy'oyinza okuddukira, teriri mu Baarabu, teriri ddawa. Katusabire eggwanga lyaffe. Waliwo ne baganda baffe abali ebweru w'eggwanga baakoowayo dda, baagala kudda wano. So tusabire eggwanga lyaffe litereere nga buli munnayuganda waddembe okudda ewaka. Ate bw'aba ayagadde okufuluma afulume ng'ayagadde, ng'agenze kukola oba kukyala oba kulambula oba for business, naye ng'emirembe weegiri. So sabire eggwanga mu byonna by'okola, sabira eggwanga mu byonna by'okola, sabira eggwanga. Ako ne bw'okasalamu n'okasharinga nja kukyagala nnyo ng'ogeko ky'opushinze. Bw'okalaba ku TikTok, okalaba ku YouTube, okalaba ku Facebook, sharinga. Abantu tusabire eggwanga, tusabire eggwanga, tusabire eggwanga Uganda. Katonda agenda kutuyamba, tugenda kulaba ekitiibwa kya Katonda n'obulungi bwe. Tusabire eggwanga, tusabire ekkanisa, tutwale tusobole okukola okwagala kwa Katonda eri Uganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nja kusaba subscribing, teweerabira ku sharinga n'abuntu naba n'abantu nga 15 babiri ku Facebook page yo, ku Twitter, ku X page yo, ku TikTok yo, sharinga. Leka tulabe obulungi bwa Katonda, tuzeemu amaanyi. Alina ekibuuzo osobola okukibuuza, ne tulaba bwe tutambula mpola mpola. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Katonda omulungi abatwagalire, abatukuumire. Amiina.